Omulambo gwa muganda waffe Ajala omunayuganda Nkuba Kyeyo eyafiira ku Kyeyo munnange gumaze ne guba nga gukomezebwawo mu ggwanga Uganda. Muganda waffe ono yafa ebbanga eriyiseeko emabega libadde ligendedde ddala nno, yafiira ku Kyeyo oluvannyuma lw'okuba nga ayisibwa bubi abantu bakolera baneeno nga nno be bakama be. Muganda waffe ono yalinga akubibwa buli ddakiika, asula bubi nga alya bubi ekyamuviirako okulwala, wabula ng'ate kitegeerekeka nti nno yali yakubibwa n'adamejingibwa embiriizi tekako n'ebitundu eby'omunda ebiri mu mubiri gwe. Mwenna abatajjukira Ajala olw'ebbanga eriyiseewo eddene ngenda kuba nga mbaterawo awo nno akatambike, kuba muganda waffe ono yali tannafa, yaleka alaamye ng'alaamidde ab'emikwano n'eŋŋanda, ng'alaamidde maama we era ng'amugamba embeera mwali mbi nnyo tamanyi oba anaawona. Gwe wenna atannaba kuba nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, muganda wange jangu osubscribinge YouTube channel yaffe eno y'abantu bonna. Gwe kyolina okukola jangu osubscribinge, okwate ku kade akali awo waggulu. Bw'onookakwata ku bajja kuba bakuwa notification buli we tuteekayo vidiyo empya. YouTube eno twogera ku bikwata ku bulamu bw'Abankuba Kyeyo, biki ebibasoomooza na biki bye bayitamu. Tusaze tutya amagezi okulaba nti no tugonjoola ensonga ezimu ezituluma. Jangu obeere nga otwegattako subscribinga. Kambatereyo katono nnyo ku ka audio ka muganda waffe ono Ajala eyava mu bulamu bw'ensi, then imale nkomewo nfundikire vidiyo eno. Maama wange nze Ajala ndi mulwadde naye nafunye abali mu kunnyamba. Ebiddagala biri eby'omutwe byandwaza, bagenda kuntwala mu x-ray bankebere buli kimu, kuba kati nafunye gundi yange maama omukazi abadde ankuba. Nsenna nina ebinoobule, maama omukazi abadde ampisa bubi. Maama nalinze omuntu annona, nalinze omuntu annona, nentuula ku kisaawe nga teri annona. Nabakubidde essimu enamba gye bampadde, bamugambye kumpa namba ndala, omusajja yamugambye kumpa namba ye, yampadde namba ya muntu mulala gwe mankubirayo abantu wala ku kampuni. Nalinze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8. Njukira nasuze mu baasi nga ntintima, eno ndi mulwadde, nina amasujja, nina obulumi mu kifuba, embiriizi zonna zinnuma. Njukira nali maze ennaku nga 5 nga nsula ku ntebe zaaki zeri ku gundi ya baasi. Naye kyemmanyi njawona, kuba ekirungi kati eddagala ndirina njawona. Simbadde saagala gwobeereyo nga weeraliikirira, yagadde lwobeereyo ng'okimanyi nti ndi bulungi, era weeyagalira okunfuna eno ennamba. Nze g'amazima maama mpulira bubi. Nange bano babadde bankwatiddeko, era mbeebaza kyansusu. Nenzonna nzijjudde amawa g'omusujja, kazi n'essaawa sirina kye nnaalidde. Bannaaye okufiira eno nfiire Uganda, nemmanya nti nfiiridde wali abaana bange bagenda kunziikako. Ndowooza ka audio ka muganda waffe mukawuliriza bulungi. Muganda waffe omugenzi ku ssaawa eno, muganda waffe oyo yali tannaba kufa, yaleka nga alaamye, era nga bu audios bwayitingana bungi nnyo, ebifaananyi ne biyitingana okuva mu famire ya maama w'omugenzi Ajala tekako ne Ajala kennyini, era nga alaga embeera embi mwe yalinga, nga asula bweru tekako n'okuba nga asula mu bitebe bya baasi eyalinga emuvuga okumuza ku kampuni. Ebintu bingi ebigenda
maaso ebintu bingi ebigenda mu bulamu bw'abankuba kyeyo ngera we mumanyi nti nno bingi ebitutuukibwako nga tetulina wakuddukira tetulina muntu yenna wakunenya naye ebintu nga bino bwe binaaba bigenda mu maaso pointi y'okukola ejja kuba tekyalina makulu kubanga anti omuntu yenna nkuba kyeyo yenna basobola okuba nga bamutuusaako obuzibu ate ne wabaawo omuntu acomplaininga ebintu weebiti tubivumirira naddala ebituusibwa ku baganda baffe abajja okukola bannange twetaaga amateeka amakakali agakwasaganya bankuba kyeyo ng'omwana waaba alwadde atwalibwe mu ddwaliro mu bwangu ajjanjabwe we balaba nga embeera ye tekyasobola kuba nga ekola abeere ng'addizibwa ewaka famire ye emulabeko ng'era we muwulidde akatambi ka muganda waffe ng'agamba okufiira ku kyeyo waakiri afiira ewaka e Uganda. Kati nno kamberekereze amanya nsigadde yense Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga muganda njago subscribinge imbagalanyi.